Alright, verse strange 256 gwe mkutu kwoli gwe sebo oba nyabo atulaba josinziro okuba ng'otuwachinga nkweyanziza nnyo okuba ate ng'otuwachinga ngenda kusaba onyambe o subscribing and after subscribing make sure you tap the notification bell such that whenever we come live you're always notified that tuli live notasubwa ensonga z'abayimbi ne ba promoter nga zikyagenda maaso waliwo olutalo wakati wa Eddie Kenzo Nobat event olutambula maaso emabega kawo Nobat event yava n'ategeeza nti Eddie Kenzo akubye ku Museveni sente nyingi nnyo era bye bimu ku bigambo ebyavirako Kenzo okuva n'agamba nti ngenda kulekulira obwa president bwa federation ng'alaba mu butuufu abantu balwaniridde mbu tebasiimye ebigambo bibadde biyitingana ku ssente enkuyanja Kenzo zaafunye okuva mu gavumenti nga azeddiza nga ye omu ku baadde basinga omukolokota ye Nobat event now olutalo lwayingiddemu Tamale Mirundi Junior kussa ne full figure Jennifer Nakangubi saagala nnyo boogerera njagala muwulirize ate ebigambo okuva ewa Tamale ng'ayogera ku nsonga zino ate tukomewo buddemu Kenzo yeekyusizza akyali president w'abayimbi omanyi Kenzo yatugamba ngenda bisuulawo wenva mwakyoli bannaye nkiddamu Eddie Kenzo waali nnyo ensonga ezabadde zimusuddemu kajabangu bazikozeeko mpulira nti president yamukubira n'amugamba Kenzo va ku banaku okitegedde ekintu ekyo mbu Kenzo ekyamuganya okuva ku bwa president bw'abayimbi nti omukulembeze w'eggwanga mwennyini mbu yamuyisaamu akasimu n'amugamba Kenzo toyina gy'olaga nkwagalawo awo jogera Kenzo babadde bamulwanisa musajja wattu olw'okuba nti kati yalina amasannyalaze mutabani wa chiefu ali brigadier ne Kenzo weyagalidde mwenaalemu gwayina mukyala we ye minister gwe kennyini president yakwagala taata wo yali chiefu ali brigadier kati Kenzo engeri gyali nti mwana wa mulwanyi mbu omukulu yamugaye talina jadda era ababadde balwanisa Eddie Kenzo nga mulowooza nti ennusu ya campaign munaagikwatako eyo yabayise mu ngalo mulinde 231 Kenzo yalina ssente so naye yalabisizza Nobat events ka video bakaleese ng'ogenze ewa Kenzo okusabiriza bannanga obwavu buluma bavubuka tukole ne Nobat obwavu bukulumye omusajja omukulu Nobat events obwavu bukulumye muganda wange mkuulirako ennaku kati novuma Kenzo kyokka baleese ka video oli mu ofiisi ye omusabiriza ssente Nobat kapito w'omwavu mpisa Nobat events kibi nnyo okwefuula omugagga nga toyina ekyo kitta bwe bulwadde obuluma abantu it's very bad okwefuula omugagga ng'oyagala opleasinga naye ng'okibayi toyina nazoolya ye Nobat events nze nkulabaawo omusajja omukulu Nobat oli musajja mukulu naye n'owemuka n'oweefulira ddala ekitagasa because you want to act oyina image gyo kyekyakkubi ewa genosale babajjo bonna boogera olaba babakuba ne ovumye genosale enkyokeddeyo ate okime ssente Nobat
balabika bakuza bubi naye toyina mpisa ate oli mwavu. Nobody events kyekikubonyabonya ebyo bikolebwa bagagga babajjo bajjo yagagga waladde Makindye yonna yiye oyo bajjo golaba bajjo tagenda wajje no sale yagaana kubanga alina kyalya ne kati gwe nobody nange nkusinga obugagga nogenda wane ku papaze wa misachi noli emmere ne bagikusasulira. They even pay you food. Kaimfucho kwekwata kwedi Kenzo. Nobody kyagale kigane Kenzo akusinga. Omukulembeze w'eggwanga president amumanye by name olwa taatawe. Gwe taatawe yani? Who is your dad? Ochikakasa nobody events nga mwayimiridde maaso ga president yenze Tamale Mirundi. Kenzo nawe president amanyani. No, nedda tubeere serious. Inze nga nayimiridde maaso ga president Museveni. Nti Tamale Mirundi Junior. Kenzo naye nayimirirawo. Nawe nobody events ani gwe bayinza forum. Of course it is you. Gwe bakumanyi. Omanyira abantu abakoleredde eggwanga lino nga ne bafa baba wa state funeral. Tange tista. He wasn't a vice president. Teyali mubaka wa parliament. Bamuwa state funeral ngeya Raila Odinga. Bamuzika ne bendera y'eggwanga. Abazira we babakola. That's how freedom ngala ira we bamuzika no wange. Kati gwe nobody kankuwa amagezi. Ejjanzi teribuuka na nzige. Oyinza okuba ng'oyogera olunyankole tekikuwa ssente ekyo. Knowing lunyankole is not an automatic way to get money in this government. Banji nnyo balwogera banaku. Kakati gwe bw'otegeera nti nobody event teri akumanyi kakkana. Weekitiibwa abakusinga ojja kufuna bingi. Okitegedde? Okitegedde nobody? Nze Jene Muke ye mugenyi omukulu ku birthday yange. Jeno Muhozi wrote to me direct. Nalimbuya ku office ye. Ya Jeno Muhozi. Jeno sale musale nga nayagadde omulaba. Nobody okimanyi mulaba. Naye simanyi lunyankole. But because our parents offered service. Noli awo yasamiridde. Kati Kenzo omusinga kino but tudde mazima. Kale tuvudde kabampane wa social media. Kenzo omusinga but events okikaka Kenzo akwetaaga akumanyi. Oba gwamwe oli mu Kenzo na fula ali mu. Fula nga fete twefudde bye tutali. Nze abantu banvuma ne basangana mu meeting gye batansuubira. Waliwo n'ekikazi sibakyeyita advisor kikazi ky'e Makindye. Kibeera kinvuma. Nze full figure anaabeera nvuma. Nina amagye ye tayina bamukubanga abakuba Omubi. She was caned. Broad daylight. Nze na security ye tayina. Kyokka nze gwavuma. Nede neggwanga. Fulupi yaganti tebamanyi ye bamukuba. Ne yamukuba wali alya butaala. Nebo olaba fulupi ganvuma. Oyo Junior abakulu bamukowa. Nina amagye ganku tamanyi na gye gava. Yanoonyereza full figure yanoonyereza ku magye agankuuma n'akuba essimu akwidde muwala Nowa Genosale. Hello, Brenda. Junior amagye yagajje. Wali omanyi yagampadde. Wali omanyi muwala wa Genosale yampa amagye ago. Do not give me that security. Nyinensi. The owner of this land.
to send a message. Okumpa amagye yali message. Don't cross the line. Junior sibwe kyendabika nno nga si kyendi. Abamanyi bamanyi. I'm in the corridors of power. Waliwo abansanze mu zi meeting naga ne Junior n'okolayo ki nga gyendi. Mbeerayo naffe tusirika. We keep quiet. Sebuli kibuti tukipostinga. Tubawaako kye twagala mumanyi. Nze nina bingi bye sitapostinga. Kakati bibayambe kya. Okay, to prove what? Asi kya proving. I'm not proving anything. Nze olambo okuprovinga nabovaamu. Naye buli ankutte kandoze zaako. Anybody who has touched me has get to know me. Buli anwanisiza ndoze zaako. Era kati abamu ebyokunwanisa babivaamu. Baagala tulwane ebikonde. Banwanisa kati bazze Junior tukole waawe kickboxing mbu tulwane mu lwingi. It's good. It shows now you are shifting your attitude. Bambaina attitude yembi jendi. They thought they will fight me. Undermine me. But now they are back on board. It's good. Chirungi echo. Omanyeze chenjagala reality will always come in. Mtu asobola okulaga kyali nga takutteeko. Nze ate kye kisinga okunnyumira. Omuntu asobola okulaga kyali nga takutte nako nga ate takulinako naye n'obeerawo noga naye munnaamanyi. Kati baŋŋamba ndi mubi.